Tulina emiyayu egiri kuno mu byobufuzi ekigende n'ekigamba temuyamba ate ne bajja ne babagamba mbawo obululu banaakuwa batya obululu nga ate tetwayambibwa endwadde nga tezaafuna ddagala. Kale ensi mw'oli, be patriotic, love your country, love the land, your motherland. God is the father and the land is the mother. Kubanga yakujja mu ttaka eryo. Leka kwagala nnyo Bulaaya nga ate baakuzaala Uganda. N'abali e Bulaaya bangi bakolerera kubaako ke beekolera wano. Buli lwoba ng'olina akantu wano ng'oli bweru era otandise. Ne Ibulayimu yagenda ku kyeyo, ne Yakobo yagenda ku kyeyo, ekyeyo kikkirizibwa. Naye bw'otuuka ku kyeyo ate tokya wansiyo. Tulina abantu abatamanyi Katonda abali mu mawanga nga bavumirira nsi yaabwe bagiremesa. Tuyayu egiri kuno mu byobufuzi ekigende n'ekigamba temuyamba ate ne bajja ne babagamba mbawo obululu banaakuwa batya obululu nga ate tetwayambibwa endwadde nga tezaafuna ddagala. Teri mulabe wa ggwanga ng'omuntu agamba ab'amawanga g'eri nga bamuzaala wano nti tebatuyambe ekintu n'eki. Kubanga Museveni yafuga. Museveni yakulwalira. Olowooza bwe batumma obuyambi Museveni ng'abulwa obujjanjabi. Ennyumba esemba y'okulumwa enjala mu nsi nnyumba ya Kabaka. Ensi ne bw'eba efeeti enjala State House ebaamu emmere. Ensi ne bw'eba erumwa etya obulwadde State House ebaamu eddagala. Ensi ne bw'eba erina obwavu obuwunya State House ebaamu ssente. Kati omuntu agamba tebatuyamba abatakotoggera bali mu State House. Abakotoggera gwe ate gwagenda okujjamba omuwa akalulu. Bate mwatu bafuna buli ludda. Bw'osiriwala omuwa akalulu. Bw'oba ofudde era akola ayagala kuyimirira ku malaalo go annyonnyole mukiraba. Kati abantu bafa bufi ggwanga teririimu ddagala. Onabadde muntu waffe nnyo tiyandifudde naye ekikuta obudde ekiri buta yajjanjabibwa, abaana be bajjanjabibwa. Ne bwafuna ssenyiga ogenda okulira nga yabuse bw'aba abuuka takukubira kasimu. Ayagala kukubira akasimu ng'akomawo ng'ava kwongera kwonoona Uganda. Mukama anaawanga omukisa ensi gye yakuwa. Ekyo kitwale nga kikulu nnyo. Zikubira waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Blessing nga ettaka kwe watonderwa. Blessing nga ensi Mukama gy'akuwa. Yambala omwoyo gwa patriotism oba ani afuga. Yagala ensi yo. Yagala ensi yo. Kubanga toliyoola abantu bo ne baggwawo wano. Eno mu Africa tuliko extended families. Ne bw'otwala mukazi wo n'abaana naki senga awo neyamuwasa. Omusaayi gwaffe tegusobola kugwa mu ggwanga lyaffe. Nolwekyo oba okimanyi nti ffenna tuli ba Luganda. Kubeera lw'oligenda ku kitanda lw'olitegeera nti bagenda kuleeta omusaayi gw'omuntu gw'otamanyi. Yagala ensi yo. Ebigambo bino bya njiri era tubijja mu Bayibuli. Eriyo bangi ababiwulira. Waliwo ne yansanga juzi n'ambuuza naye musumba kituufu omusumba okwogeranga ku by'obufuzi? Nze mukulembeza asooka kubanga zisiriko na kisanja byange tebikoma. Ate ndi mukulembeza ate mu nsi yonna. Amerika ennyanirizanga pasita era bensabire eyo bawona. Bungereza ennyanirizanga pasita, pulezidenti tebamwanirizanga pulezidenti. Ne babamwanirizanga pulezidenti bw'atuuka eri talagira biragiro. Nze ndagira. Nze buli wensi wentuuka, buli nsi wemba ntuuse, nsobola okugamba nti dayimoni ono mute negendera n'atereera. Oba otegere kye ŋŋamba. Kaakati bwe mba sikuluŋŋamizza, Katonda yatonda emiti n'emirandira. Weewaawo mwe mukolebwa eddagala, si weewaawo.
bw'ofuna eddagala n'owona ani aba akuwonyeza? Katonda. Kati sisobola butakuluŋŋamya nti omuntu ava kuno n'agenda ebweru n'ayimiriza obuyambi mulabewo, sisobola butakuluŋŋamya kubanga si buli kyogenda okufuna nti kigenda kubeera kusaala wona, n'atuusa okulongoosa bamuzaale naye awone, n'atuusa buli omu naye tumusabire busabizi, essaala ekola ne waliwo n'ebigenderako. Katonda yabituteerawo. Omulabe w'eggwanga lino ye muntu agenda ebweru n'agamba tebatuyamba naaka kubanga His Excellency Museveni yakyafuga. Abatakotogera nnyumba eri ennyumba yamalayo, kiŋŋambira akuliraanye. Eri ennyumba yakola ki? Yamalayo. Abakotogera nnyumba yo era tateekwa kudda n'omutunula nako, abakyenyinyalwa kyennyini. Kubanga omwana wo bw'anaalwala togenda funa bujjanjabi, yabusiba. Omwana wo bw'anaafa ono ajja kujja era nga tazze kukungubagirako, azze kunoonyeza bulu ku mulambo gwa mwana wo. Abantu bafa nnyo era mukiraba kati bafa kubanga mu malwaliro temuli ddagala. Malwaliro temuli ddagala, linaabeera mulitanga wali wabagamba tebatuyamba. Bw'oba weetaaga obuyambi oba obwetaaga, omuntu akulinnyira obuyambi gye buva taba mukwano gwo, aba mulabewo. Twagale ensi yaffe, twagale ensi yaffe. Omuntu yenna tatusulikanga obwongo kati okuŋŋaana osaba ofisa wakadde bw'okola sizoni bw'ojja bw'osaba naye oyagala ogule kapulotiko oyagala okazimbemu. Tosobola kazimbamu ng'eggwanga teriri mu mirembe. Tosobola. Kyavudde akugamba ekyamateeka olwokubiri 28 Mukama n'alagira ng'omukisa okuba ku ggwe, omukisa nagwo guli active ng'ensi erimu emirembe. Mu mawanika go akawunti osobola okwakisesinga banka nga mu nsi mulimu emirembe. Olwaleero mulaba ekiri e Gaza, Abahamasi bagenda ne balumba Isirayiri. Wakyali wakima sente mu banka e Gaza? Zo banka weeziri bazikuba. Toyagalizanga ensi y'olutalo kubanga amawanika go akawunti zo tezijja kubaawo, ne byonna by'oteekako omukono gwo tolina bw'ogolokoka kubaako by'oteekako omukono ng'ensi erimu olutalo, obeera ogolokoka kudduka. Ne kano ke kasembayo era anaakuweeranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Eno y'ensi gy'akuwadde. Mulekeraawo okubeera nga Uganda nga teweegomba Amerika. Singa wali wakubeera mu Amerika, singa gy'oli. You are not here by a mistake. It's God's plan. It's God's plan. And when you honor God's plan, God honors you. Chiwandike. You are not here by a mistake. It is God's plan. And when you honor God's plan, God honors you.